Nagamba bati mutayogera ko kya ansa omulembe guno olugendo lwabadde lutya luyungi nnyo twagala okwebaza Ronald Mayinja yatwekwese samulabye mwakola naye appointment nga mugenda si zamani nayogera naye nanga ndi mu underground kazire mu kukubire samulabyeko babadde batuufu kerekere namulabyeko mwagala kusumba mayiko ne kinene twamulabyeko era mayiko seba kutumidde Kaye akubidde simu so mami Irene Namatovu twabadde naye ku nnyonyi yatukomezaawo ekiro ne mutani wa bebe cool Alpha yabadde ava France ekiro bwe olugendo lwaffe munnange kati mbwawo kati olumaze abawuliza balwogola simba manye kangenze Kaye Wisdom mutawali w'omulalo ebitambula obadde todda naddakafaayo kambuuze ku bantu eyakulya kukwata omutali mazima esserira katwava erwenga isinga entimira Buganda tulira n'abasabasajja Kabaka naye twatukane nga twazikyusamu basula bagamba nti waliko wendigwa fe abaana ba Buganda tugamba tumala kugwa Sabasajja Kabaka n'atagambako n'atabipinga n'akola ki ate ekizibu okukola ki okugwa tugamba bana ba Buganda tugamba ffenna abakulidde wano abagwere abasoga abanyakole twala tugende ne babbetemu abava e Congo sebo tomulaba afaanana awulira n'omoma naye kamba buulire twetaaga puroguramu n'ambasula bitemono nange nali muyita mu Congo era watuula wali nze nagambye okulaba wano Kaye badde mmanyi ndaba muzima kuba nadde mmanyi Kaye tadda lwaki era nze Kaye ebigambo byayogera bitera ntandise okukati okugamba oba mutuufu kubanga abadde talina kudda Uganda nze nadde mmanyi akubye sama kati kankubulire nagamba muzeeyi wange Genosale njagala nyimirire wali ebusega kwate kamera nga tebanyimiza tetugende ne bangamba bugambi njakulaba abantu nga badduka emisinde gya kipolitiki naye kakati nakomyewo wanange ndi njagala bagamba kambabuulire Kaye Wisdom ndi unofficial spokesperson wa family ya Bobby officially nina kubeera ku ground kati nagenze nenda bamajje naye twagala okwebaza promoter Richmond woli wa kabinyo promoter Richmond sebo yatutwala Mama Africa ate you are the best mom ever abantu ba Upton Lane mwenna bana Uganda mwenna abairanda abalisiza Kakalaamu emmere neyeyongerako kote nze njagala okwebaza tugenda mumala mupima abantu bagambye Kakalaamu bemwewunyiza alisi agajjako wagajja akagalo kannasu ate kakati nga ekigere ky'ennasu tesigejja ne bagamba Kakalaamu yabaki Kakalaamu wamutabereddewo bingi ebibadde bibaawo netunduza twogere ku nsonga ezimu like Nkwakyo festival bagisazizaamu anjiwulidde Nkwakyo festival bagisazizaamu okusinzira ku muyimbi naye omutegesi ku njogera ya Bitex kyempulidde kyayogedde nti bitandike ku Mande omanya waliwo ekigendo tutandika ekyaddala Abitex ne Bajjo be bapromota bemmanyi abasobola okuzannya wantu nga tomanyi nze nange bwendaba kati wabanga abadde yeefula omugezi alien skin era nga kituufu mugezi ati alinayo abagezi babadde tamanyi nti bagezi agenda awulira okutandika ku Mande abategesi b'eivulu abagezi bagudde ku muyayi wa geto n'abankuba ng'esobola omutonyesa awo ennyini wanaaba akitadde ng'asibye gw'ayagala bagenda mulaga akatonda mugulu Abitex kati kankubuulire egundi y'ekivulu kya alien skin ne Palaso waliwo promoter omwo omunene gwe twakubirako essimu twali South Africa by then netumugamba nga batinga ekivulu kya Freedom City nga Palaso abadde atinga ebbanga netumubuuza kino tugenda kikola tutya munene promoter munene kino tugenda kikola kitya ate nga mugamba mwegatte wamu lwaki mukisazeewo muteekeko ekintu bwe kityo promoter oyo n'atugamba omunene n'agamba Kakalaamu ne mugwe nali naye kino musooka mukimmemu amazzi federation we baatutuuza wansi fa abasooka okwagala okufederatinga wetwasooka nga bapromota abayimbi ne batandika association federation yaabwe ne batujjako attention ne bagiwa baani abayimbi kaakati tulina okubalagako nti tuli disorganized bwe tutyo singa batuleetera embeera eyo ne bagituwaggaako eneebeerawo tujja balaga tukyasobola okukola ebisingawo n'ebyo
tulina okukola kino tuba disorganizing bamanye nti mwe abatuleetedde obuzibu nga mwatuyita ne mutuwa attention yaffe nga bwetwasooka singa kyaggwa dda we yayogera ebyo promote oyo omunene neva ku ssimu nemmanya nti bino byonna bye tulimu katemba waabwe babeera bakimanyi era okulwana kwonna kwonna okugenda mu maaso babeera bakimanyi tebalina kye bakola nga tebamanyi kati alien skin alina okwegenderezaamuko this time round Abitex ebigambo byagende nawe mbiwulidde ate nkitegedde bulungi nti agambye okutandika ku Mandi kabitandike myaka 2 plus ngali mu ndongo tokitunuulira ng'ekyokusaaga obanako Kabadde byonna bwe talina kyakola nga tamanya Abitex ne Bajjo kyonna kye bagamba otandika ku Mandi bwe kuba kutwala mu Faliso wali ku Tonsimefa ngoni Faliso basulaawo kijja tandika naye nga tebeete bisobola kuggwa bulungi. Kakalaamu ebintu bya Uganda kakati muganda wange alien skin kyalina okumanya nti of course semmanyi yagenda n'alaba share yaliwo basobola okuba bamuvuga speed naye yali tajja expecting. However business eno olina okumanya singa promoter akuwa katugambe million emu kolon ye n'akuba million 10 olala ajja kutegeka asarwe kubanga teri yali akisuubira nti munaku nnyo omusajja agenda kikuba atya bwatyo. Nze mmanyi nti alien skin asobola okubanga waabalabalamu kati bukyayamala ekivvulu kiri kati alina amaloboozi gaawulira n'agamba abasajja nga bakugulamu ennyumba. Era ngambye nti omwezi gwa 10 Novemba ne Christmas ezisyo ziteziriiwo kazitunda agamba vage ejja kuba yeeyongeddeko nnyo. Anti kakati labayo kituufu evako lisobola okuba lyeyongeddeko nnyo naye teeyongera olina obala endongo. Nze kyenjagala nze Abitex we musanga enkya ng'aguze ennyumba mu show ya alien skin yali awo actually sirumu kati kasajja mwebalizako. I celebrate him because teriyo promoter yali asobola kutalafia kutegeka alien skin mu nnaku nnya era Abitex yakola record kubanga mu nnaku nnya muganda wange wali sente okimanyi nti nze newaba bagundi ono w'ekisaati ekimu mubuuze yagamba awo yagenda kutunda byonna byeyali yagabira abaana be bonna baali bamanyi nti agenda kwavuwaladde mu kyalo Abitex. Nze we musanga Abitex nga avuga V8 mwekyo ekivulu mucelebratinga because yatalafia. However alien skin mbadde nkusaba muganda wange nze manyi ngamba ekintu kino abayimbi noonya kufa abagezi tukubuuze okujanga Kabadde naye wallahi aba basajja Abitex mwangu bwaba yagamba tunabeeranga mu ebyo buli kaseera nti ekivulu kivuddeyo ate kizeeyo nedda ebyo bibaawo. Kati nze nalabye bossi woono bitamu ng'atadde kandi ng'akubye akazindaalo omuwagizi n'agamba bw'ati mbuneeno bibaayo mbukati weninwaji wakuba abantu mbuneeri mu Amerika bibaawo neŋŋamba bannange katono nnyo lindako kammaleyo yogere tobadde tokimanyi wuliriza nzendeese information kandi byomumanyi lispering erinnya lya kandi kati wuliriza ndete example just why what I want to say wuliriza ogenda kwogera wuliriza kati president waliwo by'atamanyi example kandi yabadde ajja ku stage omuwagizi n'amuyiira ebyokunywa bwe yamuyiiridde Kabadde kakebe omuwagizi wuliriza kakati era security omuwagizi bakoze eki era yeetonze omuwagizi wano bano abayimbi ba wano bano babitemu yatandikirawo ajja n'akunamira mu bawagizi bwe bamukwatako n'abakuba byanjawulo kagakyenga mbadde ngezako okugamba akatambi akatambula akalaga nga Ashiba alina omusajja bano bashotye ng'amulinnye omugere ekisubulo kyabadde mubeeri. Kambabuulire bwe munaatandika abayimbi b'e Uganda okuba abawagizi lumojja kuba omuwagizi nga yeta n'omutwale luzira ajja kuba eriiso liveemu ebyo mwesiriwaza mwe mwambala obwereere ne mujja mu bawagizi bwe babakwatako ne mubakuba ekyo edikenzo genda olabe genda ku SPN bataddeko omuwagizi oyo kituufu omuwagizi teyagendedde na kuyiira kandi B byakunywa. However bamusindise ye kandi B yalowoozezza ono abikoze eki era bwe bazizza incident omuwagizi of course neyeetonda ne kandi B ne biggwa kubanga ye bamusindise bwisindise kati yoli yalowoozezza ono abikoze eki kati speringa kandi kutandika kandi B spelling yaki eri bweti ffe ne tuli bazungu tuli Baganda tuli bannayuganda mu mbeera yonna egamba Kaye bwenti titutunuulire ebirungi abantu bano bye bakoze eki abantu bye bakoze okusinga okutunuulira eri ebibi
okusokera ddala nkulisa president wange Eddie Kenzo abadde Japan era wenjogera by the way beta njagala okwebaza on the serious note njagala okwebaza abayimbi banaaba basatu abakoze ebivulu performance ebulaya nga zisukka ku bannayuganda asooka okay kansembye kansoke n'asembayo Chameleon mu festival ye Canada oyo omu big up Jose Chameleon nga show teriimu bannayuganda bokka naye ng'eri world nti n'abakanada abazungu owokubiri Eddie Kenzo osegedde big up Eddie Kenzo yabadde Japan nga kati owokusatu nga number 1 Bobby Wine eyo gye yakoze ku Central Park nga bazungu berere it was an open show nga live CCD mu byawule ani Kakalaamu akatinzija katuliriza abo nga siba tugamba nsembeza Bobby Wine kwanga yasooke mu Central Park ati kibangawo ngeri open nga si indoor oyo Bobby Wine yakikubye kati abo kuna be bano ye Kakalaamu ne Wisdom wadde audience abadde abana Uganda yo Kakalaamu ne Wisdom Captain Len twachi bachita shoza ali bili yaliemu abantu kasawa musamu ne bagamba mubiddemu ne tukala era polisi yatusonyiwa busonyi ne batuula munda ne tugala wenzi nayenga kyakabinyo Eddie Kenzo lwaki president omu bataliwo ebintu bigenda maaso abakoma wone mudda mu jam session nedda sebo era embera eribweti nti president okuba teyaliwo last week twalina bita mwamba imbabuli abanaye last week twalina ekintu ekyamaanyi mu butuufu twalina minister omukulu Ramadan abamumanyi mumumanyi okuba nti yajja mugenda munoonyereza ekintu ekirala olunaku olwokubiri twacelebratinga DJ Shield yali birthday ye naye nga bwe kiri nti buli lwakubiri tucelebratinga legendary omu twamu celebrating tumusalire cake tunakujja kumpevo tugambye federation yakoze ekinaki anasolo byogera Eddie Kenzo tamugobe gundi association zaweddeyo nkugambye nti kati nga tunajja kumpewo nkugambye nti olwaleero federation gundi zonna associations ezikola regions zonna zamaze okuba nti ziri registered bweziba nti ziri registered then domains zino ezikola music nga ba songwriters ba DJs ba producers nabo bali on board nabo bali registered mu RSB bulungi kati buli kintu kyonna kitambula so omuntu yenna atanaba kujoininga federation ali mu buzibu n'omuntu yenna obwogezi bwa federation fina mugero yagenda mu bintu bya makulu mumulindeko masanyalaze ali mu association nga wuma ate association yonna eri free okuba nti esobola okwaffiliating ku federation bamukolera almost party bwe yakola ki bwe yali ava ewammwe bamukolera almost party kituufu nnyo omuntu aba musimbi association bweba esiimye omuntu tekina tabu bwegobera ddala kati nze kati okolanga ani gwe mu federation nikakiiko akempisa mu federation ate era nga nze chairman wa Kawempe Division Musician Association omuli abasajja ba Dr. Joseph Cameron omuli abasajja ba Dr. Joseph Cameron basapa Cameron ajja kumenya kati nyinga kuga nti nesule Kawempe no ekivulu kya Clever je whichever outcome njagala okwebazanga nyimirira wano bajjo njagala okwebaza Apitex mwebanaye kamba buulire webaze ne bannayuganda mwebanaye kamba buulire musobola okulaba ng'eki which doesn't work naye omuntu okutegekanga Clever je yali akuba buloka abakoledde comeback Clever je omulaba asobola okuba wallahi promoter Richmond namutegeka Bungereza Clever je osobola omulaba n'amalako guno okimanyi nti tugenda mu Christmas ogenda kulaba Clever je nga buli kivulu kwali kati nze ne bannayuganda abazze ne bannayuganda abazze njagala obebaza kubanga kakino kye nagambye ali skin nti promoter waba yakutegeka nga Bitex n'afunamu
tozimba mutwe watyanga singa teyafunamu kati ekibulu kya Clever gye kyabaddewo si kiwanti no Bajjo yafunyemu era information okusinziira ku Bajjo nali njogerako ne 1-on-1 yayogera statement egamba nti yakwata $5,000,000 zeyasasula Clever gye nasooka muwaako afu 25 yes nga nagamba yakola statement gye yagamba sisuubira nti naafunamu naye omusajja ono buli wayogera mpulira ayogera ekigambo kimu Yesu mpulira nga njagala nkwate essente ezo zikyuse obulamu bwe ayongere ogulumiza erinnya lya Yesu. Okitegedde kati wosanga Bajjo nga agaggawadde osobola okulowooza nti asamidde kumba asigidde mu Katonda actually yagamba nti ekintegesa ekibulu kya Clever gye ono gayi buli wayogera ayogera Katonda but however bannange tugenda kukoma wano tubabuulire olugendo lwa Bungereza nabadde nesunga okusibira Kakalaamu mu ntoyiza ennyonyi naye Kakalaamu kyeyakoze lwenadde ensiba ennyonyi negendo yetomedde tuyimbira kayimba kaseba taka olugendo lw'Ebulaaya tugenda tunyumya gwe tofaayo ebyatusosemeza ebyatukoze njagala okwebaza Dani Magic Enoke Wembogo muzayi waffe yatuwadde Summer House bannange musumba kwagala namwenna abantu tugenda kubanga tweyisa mwenna abantu bereddewo gye baluwa bakungatto ono naali kubimu ku birabo bye bampadde okutwalira abantu z'olinga wakipa wekola